era bwe yali atandika nti ono omusajja yayimba mukazi yayimba kyetaagisa nnyo okukyusa mugani nagamba olumu waliwo kituufu naye waliwo somehow tulina ne artificial intelligence tulina ebintu bingi naga John Black yajja ayimba ebintu biri akatime ne katuuka ng'abantu babimanyidde nnyo ng'alina okukyusaamu ebyabwabwabwa sebo oyitayo I mean oyitirayo byebyo magezi gaabwa kati eddoboozi eryo mu firimu litunda anti kaakati okyusaamu tosobola kyusa ddoboozi naye obuuza nti nnyina kyenyinza kuba anewe buli omu yamanyiza okuba nze mukyamu nyinza okuba owuliriza ennyo nyinza oba nze mutuufu kituufu era ddoboozi si bbi naye mulikooye tetulikooye tetuyinza mukowa muyimbi waffe abaana baswangiza abo mbaagala nnyo waliwo kenjagala ennyo zafarani ibulanga tolita sitole waliwo getasanze ani ava peace namusa anaye abaana yakoze nyumiza tebanyumiza sitole bagireta ate ibula nedda sabagikwata tebagireta anaye abaana abo kiringa muwala wa pasitayiga bannaye muwala wa pasitayiga bamuyita sese nakate by the way ali bubi nnyo ne muganda we mwanyina pasita jengo omwana naye ng'omwana vinka gwe mulabye gyali mu Mr and Mrs olunaku olw'Sunday olwa wiiki eno tuli kansanga yali Diriz World kati Wonder World mujje bitwale kweji ezo musobola mujje mu bungi leta mama leta omwana ebyosubo gye biri swimming pool gye ziri eyo n'obeera onyumirwa bidongo omwana ali eri awuga ebiri ku etaano ebyesubo bikyaliyo kubanga biri bya family kyo twakitutteeyo kubanga it's a family day out please mama onyumirwa otambudde n'omwana ate wali kumpi n'ekibuga maaso awo tugenda kuleerako story ya Minisita Bukedde olaba abaana ebagenda okubeerayo nga bakyakala bakikuba nti kiki abavuganya naye oba twandi abantu bano ba surprise nze tubawa ku tiketi olwaleero mpuliramu ekinyegenyege tujja bbawa maaso awo katusooke tulabe omukulu gwe bayita Lwasa yeerangiridde mu luse lw'abaavu kiki kyeyakoze ekyo nze banka gye mbadde mmanyi nti esobola okuba ekutwala oba mu ngeri endala yonna oba engeri yonna n'olema okusasula ne bagamba nti kooti bw'oba olemeddwa osasula omusawo guli mu kooti ne bagamba nti kati olangirirwe noga nti nzikiriza kooti neekulangirira okubeera bankrupt mu luse lw'abaavu Lwasa yampisa eggulo n'aŋŋamba ku sitole gye twakoze tavani kiiki bagitunda n'aŋŋamba Equity embanja emiliyoni 600 yamuwola akawumbi kamu banka nerigenda nituuka ebbanja nituuka buwumbi nga bwe butyo kati n'aŋŋamba binnemeredde kati nze neerangirira mu luse lw'abaavu era n'agamba nze gwe mulaba sikyesigika anti kaakati omuntu bw'olangirirwa mu luse lw'abaavu oba tokyesigika sitegeeza nti omwavu teyeesigika nedda abaavu bangi beesigika n'okusinga abagagga however ebitabo bya economics bw'olangirirwa oba ne weerangirira oba tokyesigika era naye yagambye nti kati oyinza okumpa obukadde 10 mukutwalire wali nentoolako n'alyako bana Lwasa yansobedde wuliriza emboozi omukulu gwe tuli naye ono Lwasa wagambye nti kizibu kye kiriwo wayavuwadde abantu mulowooza nti okwavuwala kitwala ebbanga ddene naye nze naweddemu nayavuwadde era banka netuuka n'okukwatako ebyambi omuntu kiva ku okyogera nga akyenyumirizaamu si kyenyumirizaamu nnaku gyereere nkaabe kale oga nti nayavuwadde kati weerangiridde mu lubu lw'abaavu neerangiridde nze naye omanyi nti omwavu like bwe weerangirira mu bankalapuse baba tebakyakwesiga ate bati era tebanneesiga siina nnyo buntu bulamu kuba kati bompe miliyoni zo 10 zitwale mu tawuni sitaani ayinza okunkemera wali nentoolako ebbiri wootuusaawo bwentuuse kyekyabaawo tuuse wabi nnyo kyekyabaawo naggwamu abantu bammalamu nengenda byobufuzi nabyo ne bimmalamu nenzivaamu munnange naye pulezidenti Museveni yagambye agenda kunnyamba agenda kususulira ebbanja ekyo makula agenda kusasulira ebbanja
yanagala kusasula ebbanja simu ebbanja lyajja lityeri lyajja ebbanja lyajja neriwera kanati covid bwe yayingirawo naye nga siina nsobi gye nakola bye bampayiriza nti esente nazo nna mubakyala tebaali bakyala abakyala baalyanko kasevinka nga katono kaali katono baaba katono kati kubanga emikolo kwanjula mbaga emmotoka ze wabawanga katono ako tebannayo okwanjula nazo zebasene nyingi miliyoni 5 ono enjo okwanjula kwali kw'amaanyi naye ezo sente si nyingi okusinziira ku nfuna yange nga bwe yalinga okusinziira ku nyingiza yange nga bwe yalinga kati emmotoka ez'ebbeeyi ziri tezikyaliwo se butobuuza cross country yenyumira okuvuga nayo bagitwala eriko lwasa yatundibwa dda ogambye nti ab'e Masaka bano mbu waliwo abajjanga mu bbala mu tavani kiiki ne banywanga tebasasudde wakiwuliriza nnyo ekyo bajjanga ne batuula ne banywa ne batasasula ne bagenda n'abakola ki nga be nakula nabo ate nti bwe basaba akalulu tebampa ne bannange wabakola ki simanyi kye nabakola tavani kiiki nga tebanatuuka kugamba nti bagitunda ku nnyondo nti basooka kutwala lujja lwayo olujja lwayo ate musajja yansiba bubbi atya namuwa ekyapa kyange nga nina obuzibu bwa miliyoni aga nemugamba nzizza nenkeerewamu mu bbanga lyeyampa sente nenzizza ng'agamba nze natuttewo olujja lwayo kati abagenda otunda tavani kiiki bagenda tunda tekuli lujja kyali wabbali ongerezaako nga paakingi naye obuzibu bakubanja sente meka batwala tavani kiiki miliyoni 6 banka ki Equity Bank kati ekyokubiri bakuwola sente meka bampola biliyoni 1 akawumbi kamu mwaka ki mwaka gwa dda oba 2016 zize zikola amagoba naye nzize nsasula kutuusa nalemererwa neyambula naye nga abandaye mundeke twakulabanga sanyu ng'olina mangi oba ali osanyukira ku looni eyo sente naziteeka mu bizinesi zakola bizinesi kizibateeka nali nzigulawo tavani nga nsasula misolo gya bintu ebintu sobona bijjanga mu Amerika ebirala bijjanga China ebyebbaala kati nenzikozesa nga nkiryalinga nebinemerera kakati pulezidenti bwe wamusanze nalinamunoonya dda bwe namuguddeko neŋŋamba nti ate kati nve kuono gwe nalwana naye nga yenanyini sente kozi wali kadogo nempaniko mukono nti seboze kadogowo nakulaba nandaba nze ebizibu byonna nembibuulira nagira ati nagamba oyo mbuleetewa akumanyi nemunyinyola ebizibu byonna byenafuna nagamba tofaayo nayita nemanya ebbanja liwedde kwolwo nebaka otulo ngomaze okwogera ne president ajeye nali emmere netuuka bwe bakuwadde okwogera nabo okuyamba mutuuseewa tebakwata simu mu andale nti balamu eggulu yennyini yasunsuddwa yakoneddwamu n'ayitamu kati minisita ajjudde tubulako kulayira bangi bakontola bafa lwakiye era ayasunsuddwa omulala mukwano nnyo gwa Kenzo Nyamutoolo nabuuzadde waneeno Siraje nti kati oli waba afuse minisita ne Kenzo abeera afuse minisita waliwo yakiweereza anti wofuuka minisita ne mukwano gwo afuuka minisita oli mukwano gwe naye ng'omanyi nti balamu anyumi yo yali mu bulu eyaddala etali eri ya gure n'omukusirikale wuyo akuma gwe nno mubiyita byakutaga naye bannaye teri obukulu butabe beri Katonda
ate kati bwamala okulayira ndowooza nga lyokadda mu ssaati eri naye katonda girayiriramu wasinga okunyumira naye ensi eno awo omulyango gwa palamenti oyingira siraje gwa kavali ga palamenti n'ogyogoloza kati awo oba otudde mu ofiisi minisita without portfolio mu palamenti no portfolio agirina ngamba mu palamenti ajja tutuulangayo naye talonda kati ate awo wagenda okwesimbirayo ehoima afune constituency akomewo okyogedde kati ajja kufuuka minisita mulamba omujjuvu kuba kati ono minister of state kati ajja kufuuka wali kubali mwe muzannya n'okuzannya bintu bizibu awo tusabira samudde nti abitex afuuse minisita Bajjo afuuse minisita full figure Catherine Kusasira bisoboka afuuse minisita it is possible bali abasajja abavubi Yesu Kristo yalonda munaga mujje ne badda wali ne batandika okukola ebyamagero obiyita byakusaaga abatubuza kyekiri mu Uganda ndoza mukitegedde line up fa abantu balabye nga bava wala nasoma ne Judith n'abakobe makerere tubeera mu Freedom Square wali media law tutawanya ate minister bintu bizibu naye ayina bye yayogedde bbalamu awo ng'amaze okusunsulwa ng'agamba gwe byewulirireko kulaba nti atuveetinga so nebaza Katonda nnyo olw'omukisa gwatuwadde neyama okukolera bannayuganda awatali kusosola era nsuubira okumanya okutambula mu kutalaga eggwanga lyonna okufuna ebizibu by'abavubuka n'okusalira wamu amagezi ngeri ki bwe tusobola okubimalawo nga tufunye endowooza yaabwe ki kye balowooza naye ku bimu ku byenjagala njagala abavubuka batendekebwe mu mirimu gy'emikono basobole okuba nga beekolera emirimu ensi nnyingi ezikulakulanye nga kwotesa ne America ebitundu 5 byokka federal government ya America abaemploying abasigadde bonna bali mu private sector era aba private sector players nga Zuckerberg, Elon Musk n'abalala bwe bakoze emirimu egyo so service industry mwenkolera nze mwembadde hospitality n'ebirala sports so ngenda kuteeka emphasis nga nkolagana ne ministry ya youth ne ministry ya education ne ministry ya sports tujja kukolera wamu okulaba nti tutumbula ebitone tubangula abavubuka bafune tubawe ebikozesebwa okulaba nti basobola okweyimirizaawo babeere binyonkondo nga ggwe gino emyaka 2 ngenda kukolera president amanye nti yalwawo kubanga kirabika Katonda yamugambye leeti singa yamugamba wali emabega ate wandibaddewo kizibu n'abavubuka kubanga mbategeera bantegeera ate manyi gye nvudde saazaalibwa mugagga nazaalibwa mukyala mufumbi wa Waragi yes so manyi kyendowooza manyi nti nja kukolera eggwanga lyange ekigambo kye bayita patriotism mwoyo gwa ggwanga kyekindi ku mumwa gwange ate kyendowooza tujja kutambula mu masomero ate kikwata ku baana kuba ni minisita w'abaana era ngenda kugezaako nnyo okulaba ntusomesa against ale child marriage abaana bafumbirwa mu district nga Mayuge Kamuli ebitundu abaana bawulira ddala emitwalo 3 mu 100 be batikibwa embuto buli lunaku nga babaana tebanaweza myaka 18 so tujja kulwanyisa ekikolwa ekyo n'okusomesa abaana dangers eziri mu early child marriage zina dangers za mirundi 2 esooka abaana bafiira musanya ekyokubiri abaana babazaala banaku so ne abaana bebazaala bajja kubeera banaku so tujja kusigala mu vicious circle of poverty obwavu bujja kusigala nga tubwetoololeramu wazaalibwa munaku ow'emyaka 12 ayamuzaala wa mulimi wa kukyalo bavuga kagaali asomba amazzi g'okutunda ekidomola siringi 2 so tujja kusigala mu bwavu throughout so focus yange ijja kubeera mu reproductive health ne mu awareness ey'obulwadde bwa mu Kenya n'endwadde endala ezisaasaanyibwa nga ziyita mu kwepiica oba mu kwegalika so tujja kuteeka focus mu reproductive health mu skilling mu employment mu assessing equipping people abali ku social media abasinga bana bavuma abantu ekibavumisa abantu tebalina mirimu bakeera kumwa kyomulimu gwabwe gwa social media
so singa tuba identifying abaana abo ne tuba clustering ne tubakola mu group ntubagamba kati mu researching eggwanga mutunde eggwanga marketing eggwanga muri ku payroll aba baana tebajja tukolera nnyo. So those will be my focus and I promise I will not disappoint Uganda. Ndoza tusuubiza birungi byerera katumulinda agenda kukolera ddala ajja kusobola omuwulira nga n'enjogerera yes ebisibo byakwatagana ekyo abakatuliki mugenda tusooka okulya emmere yemmwe muli baddi tuli ba mwezi gujja 11 au 12 ate mbadde wano nenzijukira tuli mu kisibo nywa cyayi naye wangamba ebintu byo si byange ebyaffe ebirala eddiini yammwe ffe basically ekyowulira nga kikumalako emirembe ku nsi kyowulira nga kikuleetera okuva ku Katonda kyogamba nti obulamu bwange siri kidira bweba mmere nti njagala nnyo ennyama gindi njagala nnyo ki njagala nnyo ettooke kati bw'oba tobiridde kasente kabaddeko ebiryamu nga kakuŋŋaanya okatwalire abeetaavu bawe bifaanaganamuko naffe tubeera mu kugaba waliwo abantu nga kugamba ekintu n'ogamba kati mukole jasi kama akulaba naye ayina ekigambo kiki omanyi mwogera nnyo olugambo kati otugenda ku mulano ng'otandika Ameriya Nambala yasiibuludde abayisiraamu ab'oku muzikiti ekawala walinga wa pasita Iga n'oyitawo katono awo Masjid Noah oba no ndowooza I'm sorry kibola sigenda nyombi abaddiini ndala nennuwa erinnya munayiri erimu jasirikyuka mu buki okitegedde eddiini yaffe nze nabagamba naye yammwe byebimu Saara mumutuuma naffe ne tuuma Saara ne tuuma Mariam namwe ne mutuuma Mariam kati mbuki Papa ayambala bulungi ne bafaaza nammwe ne mwambala bulungi abasisita baagala kwambala nga ggwe okitegedde kati tusooke tuve mu break tukyedomole tukiriza eddiini zezimu byebyo tubeere wano akatono kazira mu liiso ate okugaba tekyetaagisa kuba nakingi abantu bonna abasinga abandi around bantu baki basiraamu abeebutambala mukimanyira naffe tujjeeyo kusiibula bantu ate era kyensinga okumanya bulamu bw'ensi eno nti Katonda eki ye omu olaba abaana bange bano olumu ogenda okola nga bali ku muzikiti kubanga n'omuntu atuyambako ewaka musiraamu kati nze mu bulwongo bwange manyi nti Katonda y'omu jjajja ebutambala agitwaiburanga mu lugoye abasinga mumumanyi eyo mugenzi naye musiraamu kati nakula mmanyi eddiini y'ekisiraamu ngimanyi nnyo wadde ng'ate jjajja wange omukyala mukristaayo kati nze nasalawo ndi mukristaayo okwebaza omuyimbi n'okusaba Allah tabaraka wa taala akwongere omutima kyo bayita okugaba guba mutima olwakuba nti buli muntu alina engeri gy'atwala ekintu ki kubeera olumu omuntu ayinza n'okukyala naye yeegabya nnyo naye naye yeeraga naye ogenda n'oweebuuza kale gwe nga wali okikola eddaani okitegera kubanga si buli muntu tutalina busobozi kubanga okugaba tekwetaaga nti bannange nina okuba ne biliyoni n'abaana obayigiriza okugaba abaana bakimanyi naye lwakuba nti balina nabo we banyiza waliwo olulala twali awo abaana nga tebajjayo buto bamugaba yena owewaka ndi mwavwe mambi waliwo omukyala yajja namugaba naye twisha nsabayo kabuto ne bamugjayo yenna nabagamba nakyo ekirala kyoyagala ngenda okutuuka akamukozi agamba mami tetulina obusungu nagamba nenzijukira wabeerawo olumu kati ze nina mukwano gwange yankyawa naye yankyawa kugaba neŋŋamba oba olumu kinyizaamu ogaba nnyo nakukyalwa ekyo kati nange ŋŋamba lwaki nakyawa abaana kuba nawulira katamba kube olunaku olwo abaana bwe banyiza we nategeera neŋŋamba oba olumu kinyizaamu kubanga ogabaagaba nnyo naye ate bwe nakula nze Zubeida ngaba nesike sirina oyinza okuŋŋamba Ameriya naye akumpayo kino nga ebyaddala nga sikirina naye n'okinoonya kyova olaba nga nze wemba mbeera mu bintu by'okugabaagaba bino ntambula nnyo n'abaana ebyakyaki bino ntambula nnyo n'abaana kubanga ebintu ebimu tebiyigika bukulu kyova olaba nga omuntu omutunyanga nnyo background abakyala abali eyo bw'oba onoofumbirwa omuntu tunuulira background ebyetya omuntu kyakulaalaba kyekyo yaba mukubi era omukyala gyagenda ebakutimba jajjawo naye waliwo omuntu eyogera byayogera ng'olaba yeesoma naye Ameriya teyeesoma byali byebyo
be bawala abato maama fiina batendese okugaba omanyi buli lwokola ekintu abalala bakulabirako kati ne spice era balabira ku maama fiina bonna tubebaza nnyo abagaba abasiibula abantu nga hamu kiggundu amis ne yasin bonna abo nkutumidde nnyo brother Bukenya Sulaiman mu muganda wa miss kakati Mr and Miss Bukedde twabagambye nti nno Sunday Pasika wali ekansanga former Diddy's World tulinawo abakyala wano n'abaami abamu bagenda okubeera mu mpaka ezo kuvuganya ani asinga kukola ki obe Miss Bukedde ne Mr ngaoyeggwe osaanidde aye tukuwa omutete otambule kati sooka obalabeko mpozi beera kiriya tugenda kukuba ku simu ofune ku tiketi nga tebannabaleeta bannange ntumirako abasiraamu b'ebuwaate ku muzikiti gw'ebuwaate baŋŋamba babeerako nnyo tubatumiddeko nnyo tubagaliza ekisibo ekirungi naye ettaka lye baliko lyabamiisa akisemakula bakugamba olina okulabikwa obulungi sobola kusigana kujja ku station nga nsiiwuuse era mujja kuŋŋamba bannange okuyimba oyimba naye olabika bulala eyo looni ŋŋende mu njala ndidde simanya kwambala kyonna kyekiri nina okukolako oluyimba kubanga nti ŋŋenda kuba mpitiddewo ku lwa ddoboozi siyinza kweryazaamaanya era ettaka bwe mba ndifunye njagala kulundirako nkoko kuba ndaba ye bizinesi ennaku zino saagala kuteeka wantu ssente nange we zigenda kufiira osanga si Bukedde abantu abasinga eyo mwade temummanyi ng'emazima nga bintu byakubaka kabukasi obuyimba kale fayini mbuyina naye nga buli eyo buli mikwano ŋŋanda neŋŋanda nga nazo tezikukkiririzaamu naye kati osobola okkiriza nti nfuna kati amasimu oli nga nkubira nga nakulabye mubategedde bulungi olunaku lwa Sunday eno tugende 2,5 enamba 041 337 837 ng'ofuna tiketi ng'ojja mpolampola 041 337 837 emu enamba ku screen afuna chance naitamu hello yes hello babale kuweereza mukyala nakalema kale mukwano nawe webale kwekumira ku Bukedde 1 kale mukwano amanya go mukwano bapita muri Florence nkubidde bugiri Florence ani kwaje Florence ani namuri Florence okay we ogenda kujja n'omukulu n'abaana tujja kujja babiri n'abaana tubalekaayo nzibesinga okwagala okulaba tujja kuwa enteekateeka mufunira tiketi omulala halo abe waffe maddu temulina munaye besimu tujja kusobola gireeta gikuwa teeka ligamba vuganya halo wangi ndowoozi nga kakamu kubanga era ndi mukakamu ane mutulabire yakuwasako banna mu kisiibo kino sawumu munjebaleko kale kati nkubye kusabako tiketi yakange n'ak'omukulu muweereddwa naye gwani nze naava ddala Iva omukulu yani omukulu bamuyita Henry muli baawa tulina ekyengera wano wakiso mukulike kale baayi ojja bawa enteekateeka wenfunira gundi seguyo ofunye omukakamu mukakamu munnange halo otwagadde nnyo maama ate tugaatizo jjeko simu omulala kube ensonga ziziwedde tagala va wali mukakamu nava nga hello halo hello yes Sebo Nsize mukyano bulungi Sebo wasiza otya Rojani Aliba yes Sebo wewangulidde tikiti ya Sunday eno nga ne president bunda bye Olugambo kale nyabo Sebo agenda kujja
naye n'omuntu n'omukyala abulago hello kati tuli bintu bya family era n'abaana hello kale mukwana nawe gyebaleko kale amanya gwani n'omukola ani mpulidde Shadia n'omukola Aisha Nabukoba okubiddewa oli waawa agenze niko najja nankumbi najja nankumbi Lubaga division kale tiketi ogifunye hallo abaana atera okuse maama tiketi ogifunye hallo hello okay kakati abalala bagira balindamu tumanye ekinyeganyege kikizo kuddamu neteekateeka tiketi mugenda gifuna kati katusooke tuve mu kuwumulamu tweyongereyo n'ensonga endala kakati nno byonna nga biri awo waliwo reverand wano Reverend Father Simon Peter Buyondo Jr. Happy birthday. Greetings from Aunt Becky Cynthia Latifa we Boston Node Nedadi Bali Mutajo Gerard. We love you so much. Kati nga tugende wa Musa. Omukulu gwe tuli naye leero Musa gwali naye bamuyita Esther Nakaziba. Yawangudde engole ya New Vision. Bire ebya firimu era omukulu nakola makeup Nakaziba lyava mu linnya lye kati bakola ono omukulu akola makeup kuba firimu bino nti gundi bamutomedde sibaya bamusaze kati gwe nolaba nti bamukubye olubale naye nga bataddewo obutesi wano tomato sauce tomato sauce katugende oba kale ne makeup n'onyuma n'olabika bulungi mu firimu n'ebirala byonna byebimwera. Okay, today wa Musa. Hello. Hello, auntie. Bachakola makeup. Mwana soka makeup wao. Machagonda ko lwaleero yonna gy'osinzira okutulaba nkugamba ffe tuli basiimu atukweyanza okubeera naffe every morning Monday up to Friday assaawa 3:30 paka ssaawa eyo 4 naye gwe kyolina omumanya akanyomero bakayita celebrity breakfast atuddamu bajjukiza abayisiraamu nti tulina enteekateeka ey'akabi ku radio mu lupapula ne TV eyo gy'olaba muganda nti tulina ettulya idi ogenda kukola wumulo omulundi gwe ogusookedde ddala courtesy of Bukedde family. Alright, olunaku olwaleero ndi ku set n'omukyala oyinza okugamba mu luzungu she's warm, she's lovely, she's friendly with a contagious laugh. Ladies and gentlemen, introducing Esther Nakaziba on set. Wakawangula award Esther. I will do the honors. Award yine eraga nti best makeup in a TV series. Sarah Nasike ne Esther Nakaziba. Award yene etegeeza ki eri obulamu bwo? Award eno eyongerako recognition mu Luganda bakitya tugendera nange sikimanyi kale recognition tikati already namwe kati muntegedde mbalete mu mind singa sawanguda award yange singa temuntegeera yeah so tulina ejira call that value of recognizing you abantu tunamanya ati nawakawo by the time you're winning your award chezo winaka level ko bolinye kakalala ngovudde kuba bulijjo kati muganda nge New Vision yatandisewo kye bayita People's Choice Film Awards olowooza what is your take ko awards zino naddala yandisewo butandise no edition 2 kiza atandika last year wandowooza ki ku film awards kirungi nnyo abategesi ba awards kiba kitegeeza batandise otuwa obudde fe abafilmu manye fe abafilmu temututegeera bulungi musinga kwagalanya abayimbi kubanga bo bali chaotic kati fe na film tuliso bantu tubakakkamumuuko naye ate nga wakago tukola singano w'abayimbi. Yes, quote me right. Kali, I'll give an example. Video kijolabyemu mweza Uganda vazu abazungu nga makeup alimu wamanyi nogamba wali omwana yakikubye. Engeri gy'olowoozezza y'ensonga kyenjogerako ekyo naye ate ogamba mu firimu ze nnyingi ennyo mwetulagira wakaafu omulungi abantu ne batutegeera bulungi so zino awards buli ozijja ne mutandika otumanya naffe tutandika obbalaga betukola creativity y'abayimbi mujja kwongeramu baddiya musaaga. Okay, Esther Nakaziba muntu akulaba for the first time ku Bukedde TV ayagala amanyi what is your background gwani wasomerawa nga tetunatuuka ku makeup gokola.
amanya nze Esther Nakaziba banene yazannyo kunkyaza bannaye nga ndi mukozi mu company gye bayita Nakaziba Creatives tuli bakozi ba makeup na costume designs gye nasomera nze nva mu Bakalimbya Drama Actors School of Performing Arts era nga mbadde NDC UK wane Uganda y'Abakalimbya Drama Actors ndi mentored by Andrew Benon Chibuka Senkubuge Charles James Senkubuge John Segawa abo beba mentors bange kati makeup ono otandika otya okukola makeup era mu makeup yonna ono gwe bayita special effects yes ono makeup gwe bayita special effects makeup mu lufuutifuuti ye SFX akola abantu abamu tebayite okulemererwa okikola naye kati nze engeri ekinti speciality yange okola special effects owa special effects ye kaya asobola okukola makeup ow'ekika ekyo ow'amabwa yes sir. kati mu byonna waaki ogamba nze kanyingira amabwa banno bali mu birala gwe wayingira amabwa ebirala ebiriwanga era makeup era bannaye nga bangi bannaye tuli bangi aba beauty nange mukola sagala kwetunda bwentu jana netundire mu kino ekipya yes Sarah bakutumidde bebe kati abasinga gwe basinga okukola bannaye bali bangi nnyo ate nze we nalaba ono omukyala gwe nasanga amukola amita Shakira Kibidige we namusanga nga amukola I loved it like kumanya onosanga omuntu nga atunga ongoye buli omu asoboka nga atunga naye omuntu atunga olugoye nalutunga mu lubugo ate yaba w'amaanyi to me so nze nonya munyo ekintu ekyenjawulo ekinfula ekyenjawulo kwekyo ono wabulijjo kati nowabulijjo naye mumanyi okoze ku sinema ki agensinga otegeerera ddala esookera ddala bagiyita 27 guns firimu ki endala z'okozeeko firimu endala zenkozeeko kale twandikina 27 guns waliwo gye bayita Bed of Thorns yabanabwiso films waliwo Kafako eya Doreen Mirembe yawangudde awadzi nyingi omuno omwaka girl well done waliwo Katera of the Punishment Island eyo ya Lukman Ali then waliwo Maid of Honor era eyawaddi yawangudde nade nomini as a makeup artist waliwo bane nyingi nende muzirabira haya Kafako njimaze Katera Punishment Island njimaze bane nyingi okay tweyanzege Grace Maremo we Kenya what is her contribution towards your career? Grace Maremo, I know you don't understand Luganda Luganda talutegeera yogere mu luzungu I know you don't understand Luganda, but I'm forever grateful. You girl, thank you so much. Grace Mumsanga 27 guns. Neye muntu ankutteko. Omanyi stranger nakwagalanga sister. Ankutteko to the extreme. Tinewe njogera kati. Tagenda kusobola kujja ku exhibition gye tulina ku Lwokuna. Neye angambe, Esther, just tell me what you want. I send ku bus. Okay. Uganda the tulina makeup products. Uganda the tulina tunafuna abantu ba traininga, but mentoringa. Obulungi like other mentors are there. That is Uncle Michael, your senior. Thank you so much, Uncle. Shakira Kibidige. But right now, ngono gamba nti singa njagala oyiga makeup ngenda wa. Toina wogenda. Kuja konti right now zinatandika okusomesa and she's one of my students. Gracie yankwatako nansomesa nanga Esther akakono bakakole bati. Ebwa balikola we bati. Okadi omuntu bakole bati. Ne kati sawa zino. Bulwengetinga staff set. Bwalo producer wasabe kintu nga sikitegeera. Kubisemga Grace kale kiriwo bangambe ino kola zombie ngetama lidibweliti atofayo kola bot ne bot so omukyalo oyo a contributing ze kinene nnyo. Let us say 90% of my career as a makeup artist is because of her. Okay. Yes. Abangamba bakutikire makerero wasoma Industrial Fine Art and Design. I majored in fashion and design, strong costume designing. Okay. Bina kakwati ne bino. Mwana tuntunga. Bina kakwati na bino ne aba makeup ne costume tutambula babiri. Era nkola engoye, nkola costumes. Costumes are honorable zona zemula banzazikola. Engoye John Zayamba zona zazitunga. John Sega. Waye mdosa. Uncle salute. Uncle John engoye zona Zayamba. Asasula bulungi John Segawa. Asasula bulungi. Ndi momativu kunsasulaye. Okakasa. Nze sifudde kyeso. Tobyogera lwa kamera John Segawa asasula. Nze kankubulire nze John asasula. Oba wakibatu. Ekibatu kyeki. Tugende mma. Kusabiriza. John si wakibatu. Yali akusabirizaako. Mudangamu. Nze si wakibatu. Once again, he's my mentor. So, omanyi obaku muntu akusomesa the same time akusasula. Omusala gwange ogwasookera ddala.
John yagumpa era nsukira naye campus nagulamu na simu kati awo Olugambo tentasasula zitumia he pays abasigadde simanyi kale John Sega tukutumiddeko musajja wange oyo talina ttabbu enekirala gigi kiji wasookera ddala okukola nekuwa ssente nga gigi ya makeup kati theatre ginasookerako stage ya John Segawa Trials and Tribulations gasize tate yali ku Bati Valley nalina kadiya kadima mwami bamita kadema nalina omukadiya era show yagwa nze nesime kinosasula because ngaye kugambe nali student Uncle Ben Andrew Ben Nchibuka ansindike wa John nga John anonya makeup artist okola naye ne bagwa ko Esther ne basindikayo nze nenga awona nabye nkola sibitegera bulungi era kyenzujukira bulungi kadima paka kati sansonyi wanga kuba byenamukola byamucho omutwe kadima sorry ne kati nabitereza mulimu okola ebintu ne backfiring but I was still learning kubanga neyigiriza naye kati ndi kati ono skin teyinza afuna gye bayita irritation naye akimbuziza era abadde ati dine tesobola afuna reaction right now kati tuli mukozesa the original products naye wali nali mumayirizo gumanyi kye nakozesa bannaye nagatta kirye waluzungu mugaye mu luzungu atunuleke ama obitegeera tugende maaso naye show we yagwa nze nesimenti balina okusasula because I was a student bane badia as long as you're a student olina omuntu ali mu kusomesa buli okulembeza ssente oli mu kusiba emikisa gyo egy'okufuna obugagga knowledge nze right now singa temumanyi singa sisasalawo abantu basinga bayimugamba mbu John tasasula to me watasasula nga ali mu kunsomesa it is okay no zasasula era kuba tebagambye kugasiza etaate musajja yansasula emitwala aga twakola weekend Saturday ne Sunday tumamba ndi awo muisha analetera baluwa emugamba yaki esagwe guno omusala gwo kyona gambe singa wena zikwata wenti naye anengula akasimu that was my first pay pay yange yaddako ya 27 guns ka 27 guns ate nayo ngenda ndifala nga sina kyemanyi in terms of makeup jensanga Grace then Shakira ne bankwatako nasasura ate at the same time bali mu kunsomesa oba okitegeera so yali gigi yange yokubiri kale soko jeyo buno obuntu nja tulabe engeri gye bakolamu ekimenke kati kyekino ekimenke si kimenke kati level ya kimenke this is just a bruise most of the time kati mu film bayinza okugamba tugenda kukola domestic violence omwana olaba webuzibe simanyi kukwogera nga nkola kyogamba nsirika concentrating nsirika kati omuntu ayinza okugamba nti basobola okuwandiika nti omuwala bamukubye oba bawe yamukubye bane musonyi otukosa example bwezityo naye abantu abasinga ze basinga okulembeza oli mukwano nze wansobedde as if boy child ye tebamukuba Hasani bamukubye era balina amatama egazi naye like basically kyengamba nti oba nti bamukubye afunye accident kino olina okumanya yo as a makeup artist kyogenda okukola kati kano kabenje kati tuntwaye tino bamukubye naye boyfriend aba asabula baddi yamwina left njogeranga kanti bali bankubyeko taata yangamba oli wankubye agenda kusiba era ntibankuba nze ndi mumbeja wa taata speaking about your parents bakusupporting okola bino my lord wenfukamya musobola okundaba kana tatesta nkimanyi tali mukunda kubanga TV yakubye ne tugenda kunoonya ssente mbagulire endala ali mu kitundu ki ali Busaabala wano ekumpi abaana bajonoonye tatesta agayo wa neighbor tata wange tagaagena neighbor tatesta neyanza nnyo mamesta neyanza nnyo banaye simanyi nakumanya kati kanyimuke tata neyanza toyiwa no business kati how ngenda mbaka imbya drama actors ngamaze gamba tatange nkoira kwa yagamba tata jala kuyiga kuzina dancing ya nangamba abazina babera ne mga ku National Theatre because basically buli omu kyamanyi singa oli abayagala kuzina ayagala kuzanya ayina genda ku National Theatre oba ku Bati Valley bichiwe bityo na kumacha nakera na pa transport naga agenda weyiye netwa ku theatre nasangayo abasajja abali mukwana bukwana awo ndi businya 6 back natayagala kukwana tugenda maaso olaba ndi bwe golaba la mfana ndikampi ndikatini
ate ne wali ate wali ngalina bubi nnyo wano numanyi okwefaako kati bw'omusajja bwe yakwagala bugayo onayagala bwakazi kulya agayikwata ku constitution ate nga tetayagamba tokkirizanga neze mugala tusaje nasanze musajja nakwana ngamba etoddayo mugala kale kati loza abali awo ku radio nawulira akalango kabakayimbira nga batandise training abaana. The school is called Bakayimira Drama Actors School of Performing Arts. Tata wakawulira ndoza kolo nako wakawulira agenderawo Bakayimira ndoza nasasula buli kimu kati najja wakana ngamba Esther encha kumacha kera gene machinde ku madirisa abuza Bakayimira Drama Actors officers zaabwe ziri yingira. Okay. Mukwano nalinya boda nga cement andike mabega. Gumanya zembadi ngane bodyguard nga simanyi. Nampelekera paka Bakayimbira nentuuka emagamba my name is Esana Kaziba bichi byanga bambi tatawo yazzo wano bichi yatugambe tukuume era nze ndi muwala wa Uncle Ben ndi muwala wa Daddy Grace ndi muwala wa Senkubuge ndi muwala wa Uncle John ebyekibatu sibimanyi no kibaye bawo goina kati mumanyi tomanyi wala tomanyi akwata kamera yan zoma badia wa kamera sina chembagala but anyway. So that is like that tatangi bambi abaddewo so this whole time ngandi mukusoma mu Bakayimbira mwana walo transport wagana ngoina kulamaga ani alamaga tate stachiganye anga kale kwata kati atenze I think I'm bade blessed and favored mu Bakayimbira ochaso okubeera nabo full year ngoli mu class notasala kuyingira mu the original team otegedde abakabejjabo nenze mu mwezi ogwenyini bwe tuyingira okusoma mwezi gwenyini bwe bampiking ya nemba yingiramu kati gwe manya natandika okuba ebicuba by'Abakayimbira nga nkyali student waabwe. Do you expect pay? No. Kati ngayo bateekako ka transport ke 15 muganda wange nogamba yaman ngorobeerawa busabala ate osanga tate atudde ku gate bambi akulinze nga musajja atwali awo bambi nogamba okay. Kati awo he has been ye bambi taata thank you so much abazadde mwenna bino ebintu byaffe bya art bwe mubiraba ku TV birabikanga ebyekisiru birabikanga omuntu yenna wotandyagadde teeka ssente industry yaffe wano wegenda right now omwana wo agamba nti maama njagala kuzannya yeewaddeyo n'akugamba kiwulirize nkwegayiridde mukoze loosi nyingi ne musasula ssente ku muntu atayagala na kusoma omukasa okubeera omusawo takyagala awo n'oli mukuta ssente ati siye wadde obudde n'akugamba taata njagala kuba muzanyi kwegayidde gobeerera ekyo kyagambye ajja kulwa n'okulaba nti nno afuka w'amaanyi I mean to me John Sega ati yemulisiza paka kati Bakayimbira ati yabalisiza singa ade basiru singa tembamanyi. Okay, nga tumaliriza sorry to cut you short. Omuntu ali ku TV abuuza omuntu omukolera ko sente meka what are your charges? Kati kidipendinga kyoyagala naye nga sente zange zitandikirako mitwalo 2. Sifudde yoyagala ki ntandikirako mitwalo 2. Naye ate rate card yange terimbu look jogenako njogera looks because mwaba bulijjo obojja kunga esa mwana njagayo ntekako ekirevu naye ate mu film tu charging a script the script kyesaba kyengenda okuwandiikira kyengenda okukotingira so zinzo osukamu mwabiri yes sir. Kale mutukolera ddi essomero lya makeup nga tuli awo Kampala tulinawo essomero esomesa makeup? Essomero weriri si ssomero okuba sinaba qualifyinga kuba na ssomero but tulina classes era classes ezo zibeerayo buli lwakuna n'olwokutaano ku National Theatre mu bufunze tutendeka abaana era right now olinawo abaana 2 week eno yennyini gye njogeramu leero lwakubiri ku lwokuna tulina exhibition omwoleso abaana bonna bembadde nsomesa bagenda kulaga bino bembadde mbasomesa tugenda kufuna aba costume designers ne ba makeup artists abenjawulo bagenda kubeerawo ku lwokuna wano wennyini tuli ku motive okuyingira emitwalo 5. Tolanga bya ssente oyagala kungobya ku mulimu omanyi Esther muganda wange olina ebintu byebyokola ebyekiyaayo ebyo emitwalo 2 naye nga kyolina omumanya atulaba eyo Sunday eno tuli ku Mr and Miss Bukedde ku Diddy's World oba gyoyita Wonder World okuyingira nga bwagambye emitwalo 2 abayimbi bonna tuddayo mu studios wa Shadia Nakalema akosa Josephat Seguya. For now Hassan jangu bakoleko ekimenke naawe bakoleko nze nsiibudde musibe bulungi mweraba. Omwana obuwala omulabye ndowooza
abaana abayo nga bali creative kwegamba kyova olaba nti weeyizaawo omulimu n'otonoonya mulimu emirimu nagyo tegiriiyo okitegedde so naye eyo yonna era Mr. and Miss Bukedde bonna bajja kubeerayo luli twabalaze nowa makeup buli ajja ofuna contact ate osobola okugamba bankoleko okitegedde nze nakulowoozebwa omwana kisago kyennyini akirina bagenda mukuba omulala sembe yennyini makeup byebyo kale lwaki tubalekera emboozi eza boda tenkana olunaku olw'enkya tubagala nnyo St. Gertrude School of Nursing and Midwifery ekuwadde omukisa guno otuukiriza ekirooto kyo jangu osoma obwa nurse oba midwifery ku ddaala lya certificate tulina buli kyetaagisa mu kusoma tuseesera ku ddiini empisa era nga twakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo tumanye ekintu eki mugakiri tumanye omugagga omu ye kunsex company yadwa ku sente ne tuli museke mu muwa kalulu mpulire obugalo buluwa mu muwa ku bugalo ali ku Bukedde TV ndieno kachiri mugano abaana bangaye tumanye omugagga omu mumanye omugagga ani mumanye omugagga oni mushoke mukuba akalulu akamanyi mpulire ali ku Bukedde TV ndi kachiri ojezi omwami oyo omulaba nina ekintu kye nnamwagalako sebo nkusex tuli eno mukama waffe omwami ono bagagga bangi muno mukachiri basukana 10 ameka asatu naye wanjawulo wanjakolaki lwaki ye muntu nakusiŋŋaana ng'oli mu mbeera embi n'agezaako akulwanyisa ove mu mbeera eyo ogende mu mbeera eki endala ekyokulabirako alina abaana ba bodaboda kino nkigambira mu bodaboda gambire mu boda balina ababodaboda batandikawo ekibiina ekyabwe naye mwami nkuusi buli bwe bafuluma ababodaboda kugamba abayambyeko muswati mukwate nnyo kale ali ku Bukedde muganga nkusi jangu mwami nkusi jangu ali ku Bukedde TV atulaba muganda wange muri seated bampitani munjogeze manyi bane bampitani kati omuganga gumbadde mwogereko mushoke mu bugalo bw'amanyi bali ku Bukedde TV atulabe ali ku Bukedde TV atulaba nasazekedo ndino kachiri oyima road jensinzi de muganda wange abana banga masalako ina munyonyi wamwita nkufe zako banana mwebale tukyalirako ekakiri esebo obulamu bugamba obulamu tebulina ababodaboda basanze otya bangana nti gwokyusiza obulamu bwabwe ababodaboda ababodaboda nabakolera ekifo stage yabwerere kitegeeza bafuna emirimu muleetewo omugalawo obatekana ku stage bayiriba emitwe wali kusasula stage wabayo ebivulu bakolera ddala esebo waki wasalawo n'ogamba nti oyagala bana babodaboda waliyo ebintu abakyala batunda emmere nogamba kokati ku bavubuka bano ababoda bano balina ekyenjawulo mikwano gyange banjagala bandetera bakasitoma akuwagwowa okolaki esebo okuddiza kuba muki kati nkufe kisimuganda wa webale kubanga okwata ku baganda ffe bana babodaboda esebo tubasaze mbuzi buki bana babodaboda babamu n'obuze kobwogere ku Bukedde TV abwogere ekituufu babagamba bamanyi okukwanakwana naye nze sikibalabangamu ewange mu kifo terya kompulayini tebakwana temukwana sebo tukwana naye mukwana eki bali eri kinyo mukyama bubaka kibowegera okuweereza bana baboda abali ku Bukedde TV akulaba bubaka kiboweza bana bavubuka ba bodaboda nga gwe okubanga wabayambako nokyusa obulamu bwabwe nobakola ekifo basabaza abantu bubaka kibosobola obbawo obubaka bwembawa bongere beegatte bakole ebibiina nze nja bisitulamu bakole obubiina nga bwe babundeetera nze nja bongera amagezi ali ku Bukedde muwanike omukono bwemu temukuba akalulu awo ali ku Bukedde TV andaba ndi kachiri oyima road wano weni muganda wange nye mukwano gwangu wano ababodaboda akyusa obulamu bwa bodaboda banga maswa ku jangu naffe tunyumyemu nabo omusajja obagambye eki obagamba bakole ebibiina nze ndi redo bakwatako ojja kukyusa obulamu bwabwe buve ku ekyo bugende waggulu ababodaboda mbali nakatuuka ne bampa ekirowoozo kyabwe baagala nnyo bakoye bino ebyekiyayeyaye bino okuva okubeera mu byekiyaye baagala bafune ku bakyala baagala bakole embaga wali mu kifo kyaffe ekyakabi ku New Life Resort era buli anaakola embaga ekifo nkibawadde bwereere awasanawo obugala bw'amaanyi ali ku Bukedde TV kiro kyanja bodaboda ababodaboda agala okuwasa
mwami kusagame Saawundi, Mataala, Ndongo, byonna. Mwongere obugalawo. Tusimama magero. Abana boda. Bukedde TV koli bamta MC Maswanko. Tumulete eri abaana bali musaba Ssuuna Ben. Ssuuna Ben ekituufu kiteekeddwa omukomyawo kuba abaana bamwagala nnyo. Era beeteeketeeke mu nnaku ntono ate embeera ne MC Maswanku Ssuuna Ben n'atajja. Kale neyanzenge abaana ba boda mbadde no bayitawo Kachiri gye mbale sinzidde muganda wange Oyima Road mbadde muganda wange Kufex yagamba nti aba boda obala kuwasa kifo wekiri oyina mbaga muve mu bino ebyekiyaye omukozi mukola ki mpola mukyakwana yawo nnyo mpola ogambye ki wana si musango bagita Bukedde TV bamuta MC Maswanku mbadde wano bayitawo Kachiri Oyima Road musoke mupanikira omukala bamutyabe Kachiri Nachi obugalo bwangu Kufex tuwadde ekifo wali tukusuna bere nachi mpa okola ki kati awo munsimbule nga tusimba musimbe